mu kukuza olunaku lw'ameefuga olwero ku Sande ya wiiki ewedde ku kisaawe Kololo, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yayambalira ababakotogera ekyokwongera omutindo ku bikolebwa kuno. Ono yanokolayo abo abasimbire kuuli Kampuni ya Vinci erina ekigendero ekyokwongera omutindo ku mmwaanyi za wano eggwanga lisobole okufuna ssente ezegassa, era n'ategeeza nti si wakupondooka ku nsonga eno. That has been the war I have been involved in until I got the Vinci company to help me. The one who monitor was the campaigning was saying that into Ewunya. Tugenda kutegeera Awunya. Tugenda mpola mpola. Tutegeere ani Awunya. Kati olwaleero ababaka bava mu Buganda baanukudde omukulembeze w'eggwanga ne bategeeza nti weewaawo kirungi okwongera ku mutindo gw'emmwanyi wabula nga tekisaana kukolebwa Kampuni ya Vinci yokka. President twandiyagadde ku nsonga y'emmwanyi mu value addition akiteeke mu bulambulukufu, akkirize fair competition, akole open bidding ku kampuni ezaagala okusunsula emmwanyi. Kinajjukirwa nti Obwakabaka bwa Buganda bwavaayo dda okutegeeza nga bwe bugenda okwenyigira mu kwongera omutindo ku mmwanyi. Mu nkola y'okulaakulanya ebyalo emanyiddwa nga Parish Development Model, ababaka bano bagamba nti kikyamu emiruka okwebwa ensimbi ze zimu naddala nga waliwo egyo egirina abantu abangi. Nti abasinziira ku miruka bakola obulyazaamaanya. Ekyandibadde kisinga obulungi kwandibadde kusinziira ku bantu abali mu muluka oba mu kitundu. Kyovulaba ekitundu kya Buganda kikigenda okusinga okufuna ssente ntono mu Parish Development Model. Bano era baweze n'okutambula nga batalaaga ebitundu ebigambibwa nti bifumbekeddemu okugoba abantu ku ttaka, bekkaanya embeera nga bw'eri. Abantu abafuna ebyapa ebya freehold babifuna batya nga tebamanyi na ttaka gye liri, ne bagenda okwesanga nga ebyapa bye baafuna emayiro ne mayiro nga kutuddeko ebyalo by'abantu, ne batandika ate abantu abo okwagala beegule oba okubasengula. Ababaka bano era baagala ebitundu ebirimu eby'obugagga obw'ensibo bigabane ku bugagga buno okusinga lwe biviiramu awo ng'okusima ebbumba. Ebunyolo bagenda kufuna ssente ku royalty y'amafuta. Twebuuza ebitundu byo bye bajjamu ebyennyanja nga Pulezidenti yatugamba nti ennuuni egenda kufuuka ya bbeeyi, byo bigenda kufunirawa. Emubende ewali gold ne Kasanda oba ne Busia, kuba ne Busia waliyo ekirombe kya gold ekiki ekinene, waawo royalty yaabwe egenda kufaanana etya? Kubanga bo kye bakungula kati bantu kubasengula kuva mu birombe.